Museveni gwazanya n'omuliro kubanga abaana bodiringa nabo tobamanyi oloza bonna beyabatimvimvi nga gwe naye oli mukyamu. Tunuulire Kenya omanyi nti oli mu generation ekyamu yodiringa nayo. Pozi n'okwongera okugula amaaso g'Abannayuganda bonna mumanyi badictator bye bakola. Bw'aba tagambye nti oyo yanwanyisa akolagana n'abazungu bagamba tukolagana bali babisiyaga. Ekyo bwe kyagaana ne bagamba abo bakolagana naffe. Abo ba NUP Bobi Wine ne banne bakolagana na Museveni. Kati bwe tuba tukolera Museveni then mutuleke tukole emirimu gye egy'okumulwanyisa egy'okumugyako. Tuze tubasomooza kubanga gavumenti eno ye nannyini makooti ye nannyini poliisi. Era singa omuntu yenna alina kufa abaddeko n'ebbala lyonna lyebandikozesezza. So tubasomooza mukozese eryo ebbala. Tumanyi nti okulwanyisa nakyembalira olina okuba nga oli clean. Oba toli clean baba bakumaliriza. Ensonga lwaki abantu bonna abaali mu opposition basirika bwe bati kuba buli omu babaako n'akakuku. Either abalina omusango, abayali enguzi, abalina ekintu kye yabba, oba abayatta omuntu muzze mu balaba. So abasinga babaako emisango. Kati ffe tuli mu kulwanyisa Museveni directly. So engeri gye tubalwanyisa kale mulete Kyagulanyi tokkiriza kintu ekyo kiwatandise kudda mabega. Kyagulanyi nkwegalidde njagala kiripu kano bakakuwe. But the first of opposition isonyiwa. Nagamba Kyagulanyi kikusumbwa butasonyiwa sokola ki? Asonyiwe. Oteleze opposition nga bwagitereze kati opposition yeri waggulu. To make matters worse, mukatonda mukakiro kakyogere. Kyagulanyi ye president wa Uganda omutuufu mbuuza nti akkiriza. Akkiriza kanti Sibola ngako program mbangudde ku microphone. Kati nkole ntya? Njagala kusomesa wano wendaga. Nkole ntya okusomesa? Tosomesa bawuliriza. Okumanya Kyagulanyi ye president w'eggwanga lya Uganda. Ompulira bulungi. Yakutte government n'agitega mu katego. Kayo. Ya setting a pace. Government kwetambulira. Kyayagala kyagikozesa. Banengo ntugende wompola. Mbegedi wanatategeera kiveemu. Yes. Kanjogere mpola. Olunaku lwe bakola parade ku Nuupu. Nali wano ku Sunday wedde. Ne mbaga nti Kyagulanyi kyayagala. Government gwa mu Gabuli. Government yagudde mu Gabuli ya Nuupu. Eno government kyalimu bagezi yezimba opposition. Mukatonda muggulu omuntu yenna government yetaga y'abaana abato abagezi. Kyagulanyi ogenda ku parade eyo ne bambala ebyambalo bya red ne bakuba ennyiriri byonna byonna yali ayagala government ekole kino kyekola. Lwaki muyita president nti ya setting a pace government ya Museveni kwetambulira. Nti lwaki ya setting a pace nti bwe yava ku parade yamanya nti bagenda kwata abaana government negwa mu gabera nekwata ki? Nekwata abaana. Government yakutte Gaddafi, yakutaba ebyokulonda, abantu abali ku parade nga boogera na byabwe. Olina ayita mukyaka we, mpuliriza, n'abakanga mu bukanzi. Mukatonda muggulu bali mu kuyoola buli mwana. Ongabula nti Kyagulanyi si ye president. Kitegeeza Kyagulanyi asula mu bwongo bwa Museveni. Kyagulanyi kiroto kya ntiisa eri Museveni. Kyagulanyi kati kakubulire. Obutamanya bw'abasajja bano. Tebamanyi nti be bazimba opposition ni